Olwaleero lwe lubadde olunaku olw'okubiri ng'enteekateeka ez'okuzza obujja enkalala z'abalonzi zitandise mu bitundu by'eggwanga byonna. Olunaku lwaleero ng'ennaku 2 omwezi guno gwa lubereberye n'okutuukira ddala ng'ennaku 10 omwezi gw'okubiri omwaka guno tujja kubeera mu ggwanga lyonna. Okubeera nga olina ndagamuntu oba weewandiisa mu NIRA tekikufuula nti oli automatic okulonda mu kalulu kaki general election. So tulina okukebera enkalala zino tulabe nti mwetuli. Tutuuseko mu bitundu eby'enjawulo ng'enteekateeka zitambula bukwakku era nga zijjumbiddwa awasinga. Akakiiko k'ebyokulonda regisiters zaafulumye ez'ebyalo 12 ezikola guno omuluka gw'Emmengo. Ffe ffennyini ng'abakulembeze tutegeera electoral areas zaffe ze tulimu n'okukyusa tulonderemu ze twagenzeemu kubanga mu Kampala ne mu Uganda yonna wabaddeyo demarcations. Musa Mbazira nga Sipiika w'eggombolola y'Irubaga atendereza omulimu ogukolebwa bassentebe b'ebyalo mu nteekateeka eno kyagamba nti omulimu gw'okukunga bagukoledde ddala. Electoral Commission bw'eba eddamu okubudgetinga eteekemu ne bassentebe. Abantu bano bakosebwa nti kati ennaku zonna 2 ezigenda okubeera mu update agenda kuba atudde wamu bw'ati akuba stamp. Naye ate ku budget Electoral Commission takola ki? Taliiko. Naye eri baba bayisa budget mobilization kweri. Wabula onaasabye bassentebe ate obutajja ku batuuze ssente abaagala okukyusa gye balondera. Kubasaba ssente za stamp. Kubanga era bwe tunaabasaba ssente za stamp abasinga tebajja kukola transfers. Mbasaba tukole obuweereza nga Katonda bwe yabutuwa eby'essente binajja oluvannyuma. Bassentebe bangi balabiddwako n'ebizindaalo nga batambula mu bitundu byabwe nga bakubiriza abantu okugenda okukebera, okutereeza ssaako n'okujjumbira enteekateeka eno ey'okuzza enkalala obujja. Kansala omukyala ow'Emmengo Kisenyi ku diviyoni ya Kampala ey'Amasekkati Mariam Nansamba agamba nti omuwendo gw'abantu mungi ddala bw'ogeraageranya n'abo abaweereddwa okukola omulimu guno. Tosobola sindika muntu omu nga ye supervisor w'ebyokulonda mu Muluka n'omukwasa registers za byalo 12 okubanga yalina okukebera muntu mu zones 12. Tubasaba mutwongere ku bakozi Muluka gwaffe ogw'Emmengo. Nansamba era alaze obutali mu mativu olw'enkalala z'abalonzi mu kitundu kino okubanga abatuuze abasinga tebaliimu ate nga bazze balonda entakera. Bantu nga 5 ku 100 tebafulumidde mu registers za Muluka guno. Omu ku bantu abo abazze nga mu register tebaliimu mubadde mukadde wange tatange yalondako ne mu CA tafulumidde mu register ya Electoral Commission ate bw'ogenda ku system ya Electoral Commission okeberamu omulaba nga akomawo. Sipiika Musa Mbazira ssaako ne Kansala Mariam Nansamba bakunze abantu okugenda okwettanira enteekateeka eno kubanga y'amakulu nnyo mu kweteekerateekera okulonda. Ddala Lubaga ey'Amaserengeta nze mwengenda okujja ng'omubaka wa Paalamenti nsaba ffenna abagenda okulonda Mbazira abagenda okulonda sipiika kuba memba wa Paalamenti lwa Lubaga South mbasaba tulondere tufube okulaba nga twekebeza